basajja wamma bakugoba ku CBS tutandikira embuki bagoba ku CBS mbu bw'olina radio wakawo radio nina nayo manyi byenkola mbanzunga bw'onyola bw'oti ompulira tompulira kati kirabika ku CBS bangoba naye ate nkola okolayo nkolayo nga bangoba kyava kuki emboozi yo simanyi yatandikira nange simanyi naye nesanga kiri mu bantu bangi nga bakimbuuza opositinga ekintu ogenda okusanga mu comment section nga kyekisingamu n'opositinga ng'obagamba nga kuoli ku radio okola ng'oli naakuwulira nga kuoli olugenda mbulanga onakkubira essimu jajja wamma kituufu bagoba ku CBS n'omugamba kati gwe oli ku radio kwendi wano nkuwulira kati era sitiru nasigala ng'akyagala omunnyonnyola nti nedda so nedowooza abantu batwagala bwagazi bambi bubeera bwagazi naye mpulira ndowooza nti ensonga ng'eyo ennene tesobola kugwawo katonda abadde akyanyambye ensonga ezisinga ezintuukako ensi ezimanya mangu kati kintu ng'ekyo ekinene tekisobola kutuukawo ensi neetakitegeera nnyo neetakimanya bayirawo abo abalikibuuza singa kibadde kyabaawo singa tebakibuuza nakukibuuza singa kimanyiddwa because eyo radio ekintu kyonna ekisobola okutuukawo kiba kiwaawaala nnyo ate era nange banjagadde nnyo kintu ng'ekyo tekiyinza kuntuukako nekibeeramu mu kasirise bwe kityo sigamba mbu tekisoboka kisoboka omuntu yenna whoever is hired is always capable of being fired but nze tekibanga wati tekijja kubaawo siri mu mbeera zisobola kugobwa mu ngeri eyo nange ebyaddala ngezezzaako okubeera competent nkola byenkola mu ngeri entuufu ate ne bakama baffe baagala bikolebwa mu ngeri entuufu so sikiwuliranga nako emboozi yatandikira ku social media okwo naye nemmanya buli lwolaba nga kigenda amaloboozi gasituka omanya nti abantu baleka bakufaako so thank you so much abantu baffe okubanga mufaayo okutugoberera ekyo kiboozi jasi kiboozi ekiboozi kyatandikira gye saamanya naye nze wendi nkola neggulo nakoze n'olwaleero ngenda kukola nokuosa enkya ujjako mu maaso awo ninayo kaaliivu kange naye kati nsobola okuteebereza ebigenda okubeera mu liivu awo ngenze mu liivu I can predict kubanga liivu yange genda kugira mukadde ng'ate n'ekyo ekiboozi weekiri ate nno nkirowoozezzaako because ngenda kubeera ne liivu etandika 23rd June eggwako 11th July weeks 2 ate jjukira liivu eba ya nnaku 21 omwaka kakati 21 working days siwe kibeera kati nina ndowooza kandabe mba nabyo wano yino wano kandabe etandika 23rd June ekoma 11th July ngenda kutwalayo 14 working days so neera ne bulijjo ebaawo bulijjo eba si yesoose si yesoose ate si ejja okoma naye kakati bwe bisanga mu mbeera ey'ekiboozi ekyo simanyi naye bebeera naye nga weetuli bannange kyabasa okunkosaaki okunkosaaki bwe babyogera nga nze kwendi ku rediyo nkola nebiba bitya baire esimu bane bakama baffe babiwulira nikale era nabo nkakasa tebibakosa kubanga babiwulira nabo ne bandaba nga wendi ku mulimu nzize enkoze bibeeramu tebalowooza nti gwaki setting ofune bargaining power ey'amaanyi ku mulimu kati nno kankubuulireko kakati kino kitwale kuva ku nze sikaabirangako bargaining power era sijagala gikaabira wabula nze enkola yange ey'emirimu yekola ekyo kyogamba okwongeza bargaining power n'ebirala ekirala okwongeza bargaining power simanyi concept context mwokireetedde naye nze kyentegedde okwongeza ku relevance yange mubagaya omwana tagira omwana w'amaanyi
nedda si kyekyo. Nze amaanyi gange geeyolekera mu byenkola tegasobola kweyolekeramu ebyo mbu abantu boogedde nnyo mukiraka bamugobye mu bakama bange badde eri bati kale osobola okutiisa abalala naye aba CBS mbwogitiise nga gwani tosobola mu social media making a lot of noise bakuyite bakongeza omusaala ate nze era ne mu byenkabira simuli mu kunyongeza omusaala koze nze already sente bampa nyingi ate era kati nze ku level kwe natuuka nze tolinda mu office ya mukama wange mugenze kunsaba kunyongeza musaala oli contented olaba ku CBS kankubuulireko ekyokubanga okola ku CBS kisooka nekikumala bumazi andi ebiwo tubeera baweereza oba oweereza obwakabaka akati utandika ate okugenda bwate bakongeza omusaala already gyeguli musava tuweereza andi tusasulwa so akati sola kuyita mu ebyo byogambye mbu abaana ku social media bagambe mbu nze ngende mbu ngambe bannange mundaba kati nafuuse wa mugaso mu nnyonge nedda kigambibwa nno waliwo era n'enteekateeka ezaali zize nga baagala kujjayo okunzijawa bakutwala eno Naggulu naye era n'ogaana nedda kati kankubuulireko ebyokuntwala e Naggulu kati nze kiri bwe kiti lwakuba nti ebintu ebisinga nze siri wa kamera nnyo manye ekyo mukimanyi ebintu by'e Naggulu ab'e Naggulu bankubira amasimu byabaawo naye era ebyo ne ku CBS tebabimanyaako kubanga mpulira ako katini nnyo n'otagenda Aggulu eri abantu gye bakaayanira okugenda owa anti kati nze ate eyo level nagibuuka ey'okuyaayaanira okugenda mbo e Naggulu that's not where I am nze e Naggulu wayinza okuba waliwo abalabayo nga eggulu naye nze sirabayo nga ggulu eri Naggulu si ggulu kankubuulireko eggulu lya media wano mu Uganda liri Mmengo yensonga lwaki olaba abantu bava ne Naggulu ne bakyala ewa Katikkiro Mmengo eggulu lya media liri Mmengo yensonga lwaki olaba abantu bava e Naggulu n'abakulira e Naggulu bajja ne bakyala ewa Katikkiro Mmengo kati ate onzije gye bakyala ate ontwale ewava abakyala wadde ki nga waggulu eyo w'amaanyi bagamba dulidi buli muzanyi gw'esongako emusomo wayinza okuba w'amaanyi nga walowooza w'amaanyi but in a realistic point of view si w'amaanyi Mmengo w'amaanyi nnyo kale yo wayinza okuba eriyo Naggulu w'amaanyi naye Mmengo ye wakulira ew'amaanyi kitegedde so lishafu ezaakolebwa mmwe tezakukwatako tewaliwo na lishafu zaakolebwa and by the way CBS ogiwuliriza waliwo program gye wawulidde yakyuse kati kyoyise lishafu kyeki bagamba biri mu process biri mu process era changes ezo zizze zikolebwanga by the media houses zonna zikola reshuffle zikola changes wano na wali genda okuwulira abadde asoma ag'okubiri kati asoma g'akunnya abadde asoma ag'okumukaaga asoma g'akusatu ebyo bibeeramu obudde bwonna ate CBS ne guno omwaka egenda kujja kuza emyaka 29 ng'eweereza kakati a media house of that caliber kitegeeza ekimu ku biba bigikumi okubeerawo ebeera ekolamu ku changes here and there ebyo oba oluusi oyinza obutabyewala okukyusakyusaamuko wano kubanga ffenaffe wetwajjira nze wenajjira mu August wa 2019 show z'enkola ezisinga zaalimu bantu balala ne bazikyusa awo emisana ku lunch time wetukola ne Sophie walingawo Martin Oscar Kintu program bagiyitanga mu Gyebale olwali tugiyita the Township Tunes one of the biggest shows that tulina ku radio ne mu Uganda yonna ne mu Uganda kale then show gyenkola ku Sunday ku macha before yali live and kicking yabeeranga mu Made in Sereko olwaleero nze njikola bagita Sunday Mega Drive
era nkakasoli ne baba amuzadde weeks 2 emabega eyo shagimanyi. So it is one of the most listened to. Yatujja kukwera okusaba. Yabajja kukwera okusaba. Kati mbadde ate ekyo sikimanyi. Naye ezo shows zonna ezo adjustments zikolebwa okukuuma media house eri mu kaliba nga CBS okugikuumanga egenda mu maaso. Kubanga media houses zino kati njagala okutegeeza kino soogeranga boss ku CBS because I'm not one. Naye njogera nsobola ndaba bye bakola ne mmanya lwaki babikola. Nti omuntu buli lwabeeranga gwe omulaba nti yasinga naye naakulaga nti asigala ate akyakola mu adjustments wano na wali aba ayagala kwekuumanga era yasinga. Ekyo kyekiruubirirwa ekikulu. Era ne changes by the way nawulidde kuliko teaser the change has come. Oyinza okuba kadde kisuubira something like that. There must be something that is being cooked in there. Nga bagenda kukireeta changes. Naye changes buli lwe ziba zigendereddwamu to improve the product. Naye okukosa ate abantu abamu. Ate okukosani. Kati nze gwe musinga okwogerako nze tizirina we zigenda kunkosa. Kuziwendi. Lwaki mulowooza nze? Lwaki muli so concerned abantu bagambe essaawa z'okola? Nze lwaki lino bagamba bonna bakimanyi abo. Nze kati olwaleero Monday to Friday from 1 to 4. From 1 to 4. That is the hottest lunchtime package. The township tunes. Musanvu paka 10. Musanvu paka 10. Then Ninashia Friday chirojimanyi the Crossfire Friday. Akati Crossfire Friday era nga benagaye nti CBS ebimala ebya media lero yago gonna amanya Crossfire. Akati nabeeri abeeje bakwata wano ne batoola ne batwala eri. The Crossfire Friday ebaddewo now for some 5 years. So then nina ne show yo ku Sunday ya Sunday Mega Drive etandika ku Sunday ku macha ye breakfast show yo Sunday etandika sawa mu ku macha negwa sawa nya ku macha. So zizo shows ze tegeza abantu baleme kukubisibwa babeereko bawulira nti no kati wuliriza ababogamba baawubisibwa batono nnyo abo batini nnyo balo batu kubawuliriza CBS berina. Bo abamanyi ekituufu bakimanyi nti CBS mugule manda muteeke mu radio mubeeraawo tukube endongo ate beene yasiima era kyobola nejjo ku misinde gy'amazaalibwa era yatuyita n'agamba ompitira abalenzi abo ab'endongo y'ebinyaanya beene yabayita lindamu kati gwe mu lubiri walabayo performa n'omuggo bagaye nti wuuno tumuleese walabako ku flyer neetimbiddwa nga ya muyimbi oba performa inanga Simba Ziratone na Suna Ben. Kakati kambuuze bwe yabayita teyabakuba akaama n'abawo bwassa ati akati si buli gwayita nti amukuba akaama ate bwakuba akaama batakuwadde bwassa. Ebyo byobwassa nabyo bijja mujja biraba musabe mulamu bagera ku obwassa sinna kyogerako naye baba mmekifo okutuma ekifuwa aho wenyini bali mwali ojugala mwala mwagala mupire w'ebinyayi mu lubiri era enjogerezaganya zikyagenda mu maaso twagala kufunayo olunaku abaana b'endongo y'ebinyaanya bakanye ne bagamba twagala beenaasi maatuweeyo olubiri mu lunaku nga enkuuka tennatuuka bo baagala kujja bejjuliza olubiri bokka. Naye baba lwemwa ku birthday ya bene birthday run walaba ekyali mu lubiri abana kiraba je mti je bagamba je mutambula najo mu motoka mwaba abawa baba ajibogawa solo okutambula najo mo solo okutambula najo yo n'emiti ogunja abaana be baginoonya abajijjawo bagamba mutambula n'emiti mu motoka bakulimba bobo tutuuka wano tugibawa bambi munyenye kale no sobola okutambula najo n'ogibawa ne bagaana oginyenye kati mbunga batutuuka mbunga tubagamba nga tubaga kwata guno kujisa bantu olumalizo kutanga okubatwala bambi munyenye. Very much impossible. Tikisoboka. Onyejokeza omusajja twaye tugende ekyengere yayina omuti kumpi mulamba abantu kuno kumumenyera ki kirungi kwate gwe nalina mu motoka walabako gwe ngamba nti bambi munyenye abantu bagijje by the way kekubere ku nnyonyi tugende ebweru netuukayo ng'abaana emiti bagiina bagimenye nga bagijjeewo simanyi naye kalombolombo ani yakaleeta bwe mwali mubitandika mwagamba mubere n'emiti nedda abantu buli omu wabaawo buli omu atandika ekintu kati vibe eyo
wabaawo yagitandika nga temumanyi naye abaana ekyokunyeenya emiti ffe yonna gye tugenze Cairo banyeenya emiti, Dubai emirundi gyonna tugenze banyeenya emiti, Kata banyeenya emiti, South Africa banyeenya emiti, nakati tugenda kugenda London mujja balaba video zimugenda gira. Waliwo omuyimbi omu yagambye nti nno muloga nobwebyanyanya muloga temusobola leeta abantu abo ne banyeenya miti nga muli kwoli gino kituufu muloga muyimbi ki sijja kwogera kinnya lyo wano kale kakati yagambye tuloga muloga bantu bakakase ti muloga bannange tuloga tuloga bwe batutimba nga tujja tukola ebintu ebyakabi ebitakolwa balala ng'abantu batwagala nnyo eryo liddogo lyaffe ffe tumatiza abantu ne tubakubira endongo yaffe oyo yagambye nti tuloga okuloga kwangu naye aloge ye alina yakozeyo konsati guno omwaka agirina mu maaso eri mu maaso ani oyo tabasiteshiya ani awo ani omulala alina konsati mu maaso awo kandaba munugi tannabagiranga naye nga bijigiri tabakibijigiri tabakibijigiri nga biri mu musanvu gw'omukaaga ku papansi so ffe amazima gali nti nga tuvudde mbyolwali omuntu yenna ayogera ekintu ekyo nze sinza nakumunyiigira it is understandable kitegeerekeka ebintu byaffe bisobera binyiiza namwe bibasobera bisobera kati kankubuulireko jjo twabadde ekitende ku kisaawe kya St Mary's Dr. Lawrence Mulindwa manyi teyeetaaga kunnyonnyola buli muntu ali mu kutulaba awo ne bw'oba gwani ne wobeera munnabyabufuzi kinga oli wakabi otya oba muyimbi otya weetaaga Dr. Lawrence Mulindwa mbulamu bwo kubanga byonna bye tuyaayaanira abirina emirundi kakadde. Dr. Lawrence Mulindwa yankubira essimu yakuba ku ssimu yange eno gy'olaba naŋŋamba nga atwetaaga nga Vipers ewangula ekikopo naŋŋamba kati tugenda kukola tutya mukama wange kati wulira Mulindwa gaakuyise mukama wange gomanyi the feeling Lawrence Mulindwa gwali atamumanyi oyinza obutakitegeera kye ŋŋamba naye kati njogera n'abamumanyi n'abategeera who is truly ye kennyini nga yakubye tayise mu mwana nkubira ono ate ne tugenda ku mukolo gwe naturecognizinga yayogera ebigambo yasooka n'abiŋŋamba nze nga ndi naye n'addamu n'abyogera ne ku stage ku muzindaalo n'agamba ekisooka mu byonna yaŋŋamba weebale nkuwulira byeyogera ku rediyo onkuwuliriza nnyo weebale oyogeramu ebintu ebitakusaana akajo oyogeramu eby'abantu abakulu weebale ogenda n'okufuuka mukwano gwange Dr. Mulindwa yayogera agamba I always associate with people who are innovative muli bayiiya nnyo n'agamba bino ebintu byemukola nkakasa ne bajjajjammwe tebabirowoozaako kubiyiiya muleesa ebintu ebyammwe ebipya I love that creativity I love that innovation eyo ebalimu so babanga Dr. Lawrence Mulindwa n'avaayo n'asiima ekireeteddwa emu ku basajja abalinanga byonna byonoonya mu myaka 5 mu maaso ye 2 n'abikuŋŋaanya dda kitegeeza wabawo ekiba kikoleddwa wabawo ekiba kikoleddwa oyo mwami abantu bangi bamunoonya wano abaakabi mu nsi eno mu ggwanga lino nga tebasobola mufuna naye leka nawe okoleka ggwe musajja oyo era musajja wa ttabbu totumalidde okumalirayo ki tukoze tutya